ya muntu wa bulijjo 10 Neba kitukuma wano. Tubula mu China Abannayuganda balina kye bagala ekirala. Balina ekibasiibwa nange kikyansiibwa. Kiki? Violence. Ekonkona. Tuyinza obba nga tugitwala ng'ekyokutunuulira. Ebyabadde ku NUP ekiro. Bino bisiga kifaananyi ki? Oba gwe bw'obiraba gwe amyuka omwogezi w'ekibiina. Ebyabadde ku NUP ekiro ddi? Ku katambi akatambudde ak'omuvubuka abaze ne bawandiika ku bisenge ne bagenda. Nga byali nawo nga mu 2021 amasasi ne gakubwa ne mu geeti z'ekitebe. Bwe twagenda mu consultation mu district ya Lira RDC n'abasirikale Regional Police Commander RDC bawamba t-shirt za NUP ne bazambaza abasirikale ne babawa embuguli ne baba-aminga naye nga baba-aminga okulumba omwagala w'abangi Kyagulanyi Movement Center. Mu Arua era wali Brian White yenno nga ne ssente bazimuwa era ng'alina abavubuka bangi basinkananga buli ku woteeri era tebaatukkiriza kubaayo na woteeri wadde n'emu. Zeki Wine bw'atemulwa mu accident waliwo vaawo mpitawo muganda wange Mulago awe Mulago awo si papa ezo kikubuulira olwaleero General Yoweri Kaguta Museveni bagabye ente 12 mu ghetto structures. Ghetto structure emu bassa omwana e Makindi ne ba ghetto structure abakulira etambulira so petro ntena kyonza bakola. Si papa yatuuka ne ku level ejja n'ab'emmundu less than half a meter away from the former headquarters n'akuba amasasi ku kitebe several rounds. Olulala n'ajja n'apaakinga omudidi mugita mudidi V8 Land Cruiser n'agiparkinga ku kitebe ku gate n'agaba t-shirt eza NRA. Ampuliriza Sobi bamasasi si papa aliruzira Zebra bamusamasasi paka leero tebamulirira kujja kunalaba mu State House simanyi si nti baali ba NUP no si nti baali baagala Kyagulanyi ate bo nno Kyagulanyi baali bamumanyi kubanga baali nga bamanyiganye naye abamu tetubamanyi nabakola ki nabamanya just ng'abantu mu nsi ntumbamu abantu ne bakula buli omu nga Katonda alina okumuwa abilities ze. So okuzzayo emabega General Kale Kayihura bwe baali bamuwabira ku kooti nga bamuwabidde ku kooti 2010 yalemesa yakola buli kisoboka 2010 evunaanyizibwa okugenda n'etemula accountant wa Case Clinic group ya Kitata so mu Uganda Police ne mu military training kati classifying a National Unity Platform as a militia.
kibinja ky'abalwanyi. Era balwana nnyo okutufaananya ffe abaffe babatwala mu General Court Martial. Ffe tugenda mu General Court Martial gye tulaga. Kitegeeza twasukkuluma n'okuba nti tunafuyizibwa bya bulijjo. Because ffe tetunulidde ku ffe ensonga yaffe si y'abantu. Singa ensonga yaffe y'abantu, singa abantu baggwawo dda. Ebyaffe bya nsonga. Ensonga yaffe ya nsonga. Yes. Si bantu. Kiki tuyimiriddeko? Si ba individual. Kakati violence tuleetebwako because baagala nnyo laba what can we do? Baagala nnyo tupima ku minzaani kye tuyinza okukola. Bapima mwanukula mutya. Era ne balonda n'abo abanaffe tuba twanukula. Kubanga ffe twewaayo kwanukula jenu. Kati ate lwaki nwanagana n'oli omulala atali jenu? Nze neewaayo kulwanagana na muwozi gwe nwanagana naye kati. Gwate gosanga ng'ekinyumu, nze gwe ndaba ng'ekisiraani gwe omulaba ng'ekinyumu. Kati mbasinza kuzanya naawe ne bwe weesenza otya okutuuka kwendi nkulaba ne nga ntyoka eyo ye problemu ye. Wakyawo eyo ye problemu ye kati muleke kweyo levo ye waalowoolereza kubanga gwokyali mu bya kinyumu ffe tuli mu bya Uganda ey'enkya. Kakati bagenda bakozesa bonna be basobola okukozesa okutuprovokinga okulowooza nti omulamwa gwe tuliko ate tudde ku bantu bano abaabulijjo abalala abagenda okuggwawo n'enkya. Yogera ng'ali ewakatolubwanga abantu bangi ne bawerekereza ebigambo. Leero ebigambo byayogera bennyini bazzeemu ne babyezannyira nga tabasabye na basaba. Bennyini be babitambuza. Kuba celebrities bafu. Bennyini tewayise myaka giwera ebiri. Giweze ebiri. Teginawera. Giweze emyaka ebiri. Teginawa. Abo bennyini. Abalowooza nti atugambye bye yabagamba leero balangidde mu lujjudde nti mbakooyo okunsabiriza ne babagamba nti gwe muyimbi gwe tolina nabyoyimbye ebyo gasiya jja wano naye nga oli yabibagamba nga bibagamba mu mukwano kubanga obukulembeze kulaba wala. Kakati efujjo kakoza mutale wano mu kibuga yabanga ne baasi n'amagye ng'atambula ng'omulimu gwe gwakuba abantu kiba okubaganya Museveni. Oba oli mukazi oba oli muto oba oli kye mulimu gwa kakoza mutale kukuba bantu. Ate tosobola kulwana na nsi n'ogisobola. Munnange tosobola kulwana na nsi n'ogisobola. That one I can give you a guarantee. Tosobola kulwana na nsi n'ogisobola. Okujjako ng'ensi esazeewo n'ekutunuulira butunuulizi. So omuntu yenna violence ku NUP is orchestrated by the government. Kubanga oyo mpuuga gwe kankuwulire bankuba munnange. Mu mwaka guno bankuba balumba Katonda bamukuba. Golaba nina kye nakola. Walabayo nina kye nakola. Instead kubanga twakyuka twakula nalwanagana n'ebiyinza okukolebwa mu linnya lyange. Ate naffe muleke kulowooza tetulina batwagala. Kino nno mukitwale nga kikulu. Omukazi eyajolonga Kato kino nkinyumiza lwaleero. Omuntu nga ankubira nga batuuse e Masaka banoonya mukazi waasula bamutikuliko obulabe naye naate okwegayirira ennyo nti tebakikola nti bajja kulowooza nti nze. Olaba kati obukulembeze bwe bukuwa moral ground endala. Bwe baakuba Kyagulanyi ekira ajjeko kamera nga buli abatuuka abafunye opportunity okunkuba obwama mu matu. Ffe abantu batusaba mundu. Abantu batusaba mundu yerevu we bali. So tozanya. Don't joke with what you do not know. Ebirala byonna osobola okubizanyiramu. Do not joke with what you do not know. Do not joke with what you do not know. Tozanyisa kyotamanyi. Tubaddewo nabo bwayogereka bebekulu okusooka okweyoka kankana ng'avudde ku kankana kata nayimba ebyo bya kankana yasooka kuyimba bamusiba simanyi mukomera ekyamutwaza mukomera okimanyi kankana kwata ku bbeere lya musirikale. That badde wano ebbanga ddene
ate ku top level tell your artist mu generation yange gwe sali nako VIP table mu show ye sigumu sebiri sesatu top artist tell rewind, let them rewind. So tetuli nnyo bafibo ate tetwagala kubana so tubala batubira bane tugamboka tubawo obudde omugenzi Chuli yomu kubasinga okwogerera National Resistance Army yatuukako n'ogamba nti abantu babakuba bakube nga bata abantu mu November tetwamudamu naye nkubuulira paka leo tebaletanga report kubanga bakuba Chuli bajazi batambula bigere bitono ne bajja ne bamukuba ne babikita era report yaggwa teriyo era teribaayo era nga yange weyinza obutabaayo kati kitegeeza nze ne bwenfange yange teriyo nze manfudde sinze musiru kubanga mbanwanirira ekyokuba nti report ebangayo kubanga manyi nti tebaayo basobola okera ku maca nga bwe bakera ku maca ne batowaabwe olw'okuba yogedde ekituufu olw'olumu nga tali kusaidi yaabwe ne kibaluma nnyo ye ne bamutta nze nkyogera ekituufu buli lunaku kiyimirizeewo ekyo so erya violence oli okulowooza nti violence of course byamboozi kubanga era tebali violent baana bato bali kumanyi memanyi kati tetuyinza bakuba nti bali kumanyi memanyi era gye tutunuulidde but of course bw'okireeta ng'ate kiri ku ffe nze sinza omu kwabo abayinza obutavaayo kola ki kubanga ffe tetuyimiridde ku nsonga za muntu kubanga singa nsonga za muntu is just a human being ate tuli sure nnyo as day follows night nti mu myaka 5 emirala we will have a different conversation altogether bwe bali bakatonda abakumi balano bali abakola violence kubanga violence is common. Gaddafi was violent. Ben Ali was violent. Hussein Mubarak was violent. Omar Bashir was violent. Violence is common. So zino poems man tesobola kutujja kumulamwa ffe tubadde n'abantu nga bali assassinated mukalulu omuntu abakulemeranga kalulu bamwesigwa ba asimwe. It is the cream of militia mu Uganda. Tugenda mukalulu kano ng'akulembedde amaje poliisi biki byonna instrument of power baziwoyo gwe mulaba tweetinga bya tweetinga gwe tugenda okwaŋŋanga kakati gwe ne bwakutuma my friend kati ntimpuga kati gwe timpuga yakutumya ojjo otwaŋŋange mpuga era ne bwe yagezaako okuba kato tetwamuddamu kuba ye style kyekitone nnyo mabike n'empuga kye basobola otuma omuntu okukola era n'ekirala baagala ffe tukoleyo abantu ekintu efuuke crime scene ekitebe kyaffe kibeere crime scene bakigalewo tugende mu kalulu ng'NUP terina kitebe kubanga bakifuula crime scene paka olwaleero nti abantu bafiirawo basobola omutuma nti ajja emisana nga bwe tuli tukubagane nga alina abasirikale bazze nabo ate si ye yekka kati ye ayinza okulaba mpuliriza asigenda kumuddamu si ye yekka Dini Sava yaleeta embizzi nga poliisi yezireese. Dini Sava Lubowa yaleeta embizzi n'azisuula ewaffe. Obwo obujozi, that provocation we have overcome it. Kubanga ffe tetuli kwabo bebakozesa. Bebakozesa it is a matter of time. It is a matter of time. Ate ne tuyimiriddeko bazireflectingeko si zaffe ffe tetuli bubi. Bayinza okuba nga ekyokubeera obulungi bakatandika okukibeeramu ng'era kyekibawaga okukolagana ne bano naye ffe tuwangaddeeyo yonna nga tuyitayo tetuli bubi naye tuyimirira ku lunaku olw'enkya kwabo be tulese mu nsi banaayimirirawo batya si kuyimirirawo mu kutoba nga ffe bwe tutobye kyekitufuula ab'enjawulo kye nagamba nti tetuli mu eno revolution from a point of disadvantage but from a point of vision. Yes. So omuntu ene gwe wadde track record
Kwani kitata bagenda ne bata accountant kitata bali wano kubali ntuma bwe bali na office kubali ntuma zali kubali ntuma nenga wakati mu kubeera ku office zaabwe kubali ntuma nga basobola n'okukwata omuntu abaana ebusega ne babayisaako gwaki ogwembuya abaana abato nenga babalanga kuba mu t-shirt za red nga uniform yaabwe. So tewaliwo omuntu mupya gwe bagenda kukozesa kyobalaba tubashuwa nga bwagenda bijja okuggwa as day follows night. Omanyi matovu kankubulire nga tumaliriza abantu bensinga okweraliikiriza be ba immediate family members ku mirimu gye tukola n'abalala abo abatuwuliriza abalaba nga tuyimiridde ku nsonga naye buli muntu alina family bubeere buvunaanyizibwa bwa family okubuulirira ku bantu bamwe obutalwana na nsi kubanga ensi tewangulwa. Bubeere buvunaanyizibwa bwa ggwe maama taata okulabula omwana we obutalwana na nsi. Gambye empuuga yakuba kato ali wakati owayaŋŋanyi ino ng'obaagaine amagombe gali balya wabeegomba ffe we feel nobody. Twebuulirira ne tumanya obuvunaanyizibwa bwe tulina era bwe tutunuulidde bwe butuwa n'empisa naye tumanyi tumanyi okusibuka ki empisa ate tumanyi nti bagala tukozesa ebikyamu batujje ku buvunaanyizibwa bwe tukola. Kyova olaba olumu n'ebyo bye tulina okukola nga tuli provoke tetubikola si nti tetumanyi kubikola. Nze nakola mira omumanyi nagalya mu 2 2002 ati bw'osanga nagawumula tolowooza nti simanyi bwe bagalya. Tuli kukulira omuntu wa bulijjo njagala kutumira mukyala mutumidde era njagala okwagaliza bannayuganda bonna Merry Christmas and a Happy New Year. Njagala okwagaliza President era omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu omwaka ogwakatawe era omwaka omulungi. Njagala okwagaliza bannankyukakyuka mwenna aba Lofit omwaka ogwa tugenda mu lutabaalo lwa 2025 byonna mubiraba naye tujja kubyanganga nga ebinaababize. When it is time for war with the real soldiers. So ffe twawaayo ku lutalo olw'okununula Uganda era tewaliwo omuntu yenna ajja kulwekiikamu. Analwekiikamu yaliwulira amaanyi g'okumujja mu kkubo nga tugenda okununula Uganda naye gwe kkiriza obagaana amaanyi gali mu bantu era tuli maanyi g'abantu olwa Katonda n'ensi ya kokulega omuntu wa bulijjo 17 kadde ke katukwatako ka bwetyo bwe tubadde ne National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro ku nsonga ezo zonna oziwulidde naye kenzijemu akakulu kayogedde nange nenkalaba nga kamakulu nnyo agambye omuzadde buulirira omwana we butakola ki obutalwana na nsi. Pointi enkulu nnyo eri omuzadde wenna n'omuvubuka wenna. Nze kasinza okwekwatako ddala mu mbeera nga gye tulimu kubanga kankuwule nnyo gwemanyi tekitegeeza ffe ogaana essente bwe z'oba okutte naffe baba bazitwala. Kkiriza mpujjukize bannaffe mu byonna ebyo Museveni omusajja mubi olaba bwagata mpuuga ate ssente z'okola ekikolobero n'aziwa Nabbanja eba bava wa Nabbanja bali just orchestrated bava wa Nabbanja bwe bava embale nga byonna gavumenti eremeddwa okunyonyola abantu byennyonnyola ne bava wa Nabbanja ne bawerekerwa ne bajja bakola akavuyo ke bakola. But it is cheap just like the people themselves.
Kkiriza nkujjukize bannaffe aba Ntinda Bukoto Kisaasi muze